America okwosenkya bafunye obuzibu tukyali mu kiwubi kya munaffe munaffe atufuddeko mu ngeri tetunaba kutegerekeka ate bodaboda ate najjejjuvu n'ebirala bingi n'ebisigadde poliisi neetuwa biki naye nga kitalo nnyo abeggayaza mukozi munaffe gy'adabeera e Masaka twasaasidde nnyo twasaasidde ddala. Nsereko ly'erinnya lyange nateera olwale naku zomwezi ziri 27 omwezi guno ogw'omukaaga ye June. Programu yitibwa Parliament yaffe olunaku luno olukulu nnyo mu ggwanga olwa 27 June ngo tuli bingi ebyali mu ggwanga lyaffe lino sajja Abayisirayiri baatulumba batukuba osimanyi badde okyabijjukira ebyo gwali muzino gwennyini ennyonyi yali ya France eya Faransa nejja Mengo wano Mengo yanyigira muwongo yali bagiwamba ne bajja wano nga baagala byali bingi naye njigadde kujjukiza nti twagulamu ebintu bingi nnyo ebyali omusagala bindesero njigadde kugamba bugambi nti fe abawangalidde ku kyalo kino byonna twabiraba 67 olwaliro nga omwezi guno guyitibwa June gwalimu ebintu bingi omwali okuwambibwa kwa ekisa kino eky'entebe sogana zaali nnyingi Amin yali president ebiseera byali bingi naye njali kugamba nti ennyonyi ya Amerika ya France yali France yagenda Tel Aviv Israeli nabajjanji bakita Thunderbolt naye obukeeredde olwaleero gy'otobadde nga bomu ziri ezaakubwa zaali zabi Uganda yensi eri mu bitalo bya bulijjo zaali zabikwangala fake kati abasirikale balina obuzibu bungi era bagamba nti abasirikale mu buzibu olw'ebitwalooza nti byabatujju bangi bamaze okusenebwawo ne babasena ebyo bino obukeeredde olwaleero nti byali byowulire baali bagamba ebyali ku kyalo kiri eri gye bayita wa bukeeredde nga nti ebyo byalimu obuzibu bwali bungi byali byabulimbalimba anyway kola ije ye ajatuulira yaga nti yalina byogera mugezi yayogera ebintu bingi nti omukyalo suicide bomber nti yaliko mu makomera mu 223 n'ayogera Aisha Katushabe bamutanga bya Ruhanga Sumaya kabonesa byonna bingi ali bukeeredde okimanyi nti abasirikale abamu kibayita senior officers fomugire eggwanga UPDF keeredde nga baga nti mmwe byaligo bakutte bamita Peter ayimbisibwe director counter terrorism defense intelligence and security ye bukeeredde nga bamunyiza edda bukeeredde tetutegedde gyotobadde nti abanafu aba FBI bakesi bakugu bazuula ebyo byavaako okufa kw'omukyalo oli Kagezi ne Kaweesi ebyo nabyera obukeeredde tetutegedde nga byebyo adde mu ggwanga afuga eggwanga lino generaali leero ajja empapula ze ez'okwesimbawo bwa president ebino bina kiwadda ebimu byamponedda byakonye muda stamp nenga agenda mu maaso nga afuga eggwanga kale kibuga leero Kampala mwali ajja kujja empapula zibukeeredde wadde tuyinza bimanya bulungi fabuli eno tubikutegeeza otambule n'okumanya 13 ezakayita ku ssaawa ennya ez'okumakya naye nga bingi bibadde mu ggwanga lyaffe Uganda nkwebaza wanti oli ku mukutu guno okuba nga otambula n'okumanya bingi ebiri mu ggwanga lyaffe lino mulimu President Museveni yagambye yataddewo ekiragiro ekirala ng'agamba Attorney General Kiriwa Kiwanuka okola etteeka mangu tebagoba abalaalo n'ente zaabwe mambuka tebagoba gavumenti wakyali okusika omugwa n'abasomesa arts amasomo galimu era science ebiiramu oxygen mugatteko hydrogen ofuna H2O ate arts ebyaffe Nyongo Yamaawe Mirambo ebyaffe bikwata aba arts naye byabano bibeeramu kucyanga ebintu bagambye abasomesa kayetonye kagwake tojja kudda mu bibiina kale abaana baffe bali mu kubonaabona ebyo nabyo bukeeredde yinza kuba tunabimanya ti gavumenti eteesizza
okuwa abasomesa arts abo bali mu okwekalasa okugenda mu maaso nga baagala bafuna ensimbi. Abasomesa bagambye fiira mu kitooke kya Gonja ng'okuba bufiirira ffe tujja kudda Museveni. Pulezidenti Museveni yagambye abayise ayina ebbala ku bbalaza boogeremu entebe akiyise atya abayise bajje boogeremu. Ebukeeredde era leero nga bakutte ab'amagye nga bagamba nti kye bayita fake intelligence report ze baakola nga baga nti mbu waliwo abatujja abatuluma mu Uganda erimu ebitali bya bulijjo. Bakiyise fake intelligence reports that claimed terrorist groups in Uganda. Mbu nga balimba tewali obubinja bwabayeekera anti atugenda mu kulonda. 15 zakata ku ssaawa ennya ez'okumakya era bukeeredde olwaleero nga ekibiina ekitiibwa Democratic Front Party e Masaka kyatongozeddwa era ne bayaayana ababaddeyo. Ssebo Mpuuga kkiriza otuyambe, Mpuuga tuyambe wesimbe kuba president. Teyani kyazeemu naye bamugamba Ssebo gwekagot era bo bagambye ba Democratic Front teri mukisa Uganda gwefunye nga kibiina kino ekizze kubanga kigenda kugera ku bintu bingi nera by'omuwandiisi waakyo ayitibwa Wambiki ng'aga nti bojja kukola n'ebibiina ebirala byonna okulaga batereeza eggwanga laffe Uganda. Era obukeeredde olwaleero gy'otobadde president wa National Unity Platform ezizza empapula ze naye okwesimbawo kuba president. Kitegeeza nti akakonge k'okulonda bwa president katandise dde okwekola. NRM Yoweri Kaguta Museveni, National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu, Democratic Front akoko kaliko tulinze Mpuuga kyanabazeemu. PPF bw'atabeera Kizza Besigye waliwo omukyalo omulala wa PFF oyo mwerabidde awayinza oyo omukyala wataba omukyalo oyo tukwago nayinza kati akalulu kamaze dde okwekola. UPC naye n'ebyayo akakonge keekoze dda katukusala okukweyo gy'oli ennaku zomwezi ga 12 omwezi ogwa January 2026 sigaze ne ku 19 zokka tugezedde okunywa. Iran era alise okulumba enfo za Amerika gwali tiimu Iran FC oba oli ku Israeli United Football Club bagenda balumba Iran ayigambye ejja balumba. Ebino ebiri mu ggwanga gy'otobadde byensobola okugamba obukeeredde ebyo ebiriwo nkugambye ndi Museveni ataddeyo etteeka ku balaalo temugeza mugoba abalaalo n'ente zaabwe teeka biteeka maago gwe kirwa kiwanuka atona jeno mu abasomesa arts mu ebyammwe bibi sente Minisitule y'Education maama yagambye sente zigenda mu kalulu tembadde mwagala tubongeze tugenda mu kulonda. Ssemateeka yateekawo okulonda olinamu abasomesa muli balonzi ne ssemateeka tugatunaalonda oluvannyuma myaka 5 tuyinza kuyimiriza kulonda tusasule abasomesa obukeeredde. Bano bakola intelligence report kitegeeza okunoonyereza n'owandiika by'ozudde kyebeta intelligence report zaaziga nti waliwo ebibiina byaki obubiina bw'abayeekera mu Uganda babanywedde bano niwe banywa. Democratic Front e Masaka ekibuga kyali kikutte enzikiza olw'okuba nti abakulu babadde bali mu bintu byabwe ebyebifuzi mu nga babigoberera. Kanzije katono tutandikira CBS FM 88.8 omudigido gwo amaanyi mapya tweyibudde. Palamenti yaffe etuteesezza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe.
Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit, vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. 19 zikongose ku ssaawa 4 kkiriza musajja wa Kabaka ono Abdallah Kiwanuka mulimu mayoni ow'ekkobe Kayongo atuse salamu ye. Sebo saba buzakwatuza sebo basebo ne banyabo abatuuliza abalungi bawiza ba CBS FM balamusizaako nnyo n'ekiramusa ekisinga obulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate era ntwala omukisa guno okusaasira mwenna abafiiriddwa abantu baffe mu bitundu ebyenjawulo. Kandize ku yuno katono sebo mbako oddemu. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit, vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Ombaka agenda masa ebyuma byange biteredde. Basebo ne banyabo aba CBS FM balamusizaako nnyo amakya ga leero. Mbebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate era ntwala omukisa guno okusaasira mwenna abafunye ebizibu abayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo naddala abafiiriddwa abantu baffe basebo ne banyabo mbasaasirako nnyo era mbasabira Mukama Katonda abanyweze abasibe ebimyufu enna tuveere Mukama Katonda ate era gye tugenda okudda. Twala omukisa guno okusaasirako management n'abaweereza ba CBS FM okufiirwa musasi waffe w'amawulire okuva Sembabule eyo muganda waffe Jimese Kabito bannange kitalo nnyo kitalo ddala omulangira byaguddewo bya speed kye bayita ekikwatukira era tumusabira Mukama Katonda amusaasire byamusobako ng'omuntu. Mukadde wange Muzeeyi Mibuule Katoogawo nkusaasirako nnyo okufiirwa muganda wange Keya Ronald namwenna muganda wange Kato mwenna mbasaasirako nnyo olw'okufiirwa. N'ebitalo bibadde bingi mu bitundu ebyenjawulo bulijjo tulina ebitalo bingi namwenna mbasabira Mukama Katonda abanyweze natubeere Mukama Katonda ate era gye tugenda okudda abagenda okufuna obufumbo obutukuvu. Mwenna bannange mbagaliza muganda wange Dedi kansala wange w'abafuuka Katoogo eyo ate agenda okubeera kansala e Katoogo nkwagaliza obufumbo obulungi olunaku olwaleero mbagaliza okuwuliza okulungi. Amanya mugide bulungi. Nze mulima mayuni Kiwanuka Abdallah Kayongo ndi member wa Parliament owa Mukono ey'Amambuka owa Mukono North. Sebo CBS n'essimu ku kyazo olwaleero bingi bali mu ggwanga bukeeredde n'ekibiina ebya akapapula k'ebyokulonda katasobola okwekola kwa president ebina kati byakuzi Democratic Front nayo yatongoleza tambuka yatudde mwekyo ekyo mwina kukolera wamu oba mwina kweyawulayira mu sensuubiza ekyo ebina bingi empoti ejja kuba kyogerako mwina kubeera wamu oba buli omu kujja lulwe. Museveni atongoza leero agenda kuddamu atimemba kulina kuzijjayo bamulonze yekka yaaliwo oyo era lipooti evudde nga tulaze nti kibiina kye kyawangula kirina ebitundu 3 ku 100 no ekwota kyakubiri 19%. Amagye abakulu b'amagye bino biri mukwatubaddeyo abakulu mu magye bayita army officials bawa alipoota enjingirire nga baga nti Uganda mulimu ebinja byaba abayekera terrorist rebels binamu kutegeera gw'omanya gw'omunamateeka terrorist rebel bona abayekera bali batujjo bayite baterrorist batujjo bagezaako bagereze ng'abantu balumira mwoyo bebayita baterrorist ate rebels babeera bayekera
ekigendererwa ky'aba rebels ekibeera ekikulu kyakusuula gavumenti ate abaterrorist baterrorist bayinza okujja n'ekigendererwa ekikulu kyakusaanyawo omuntu n'ekigendererwa kyabwe ekikulu tekibeera kyakuwamba gavumenti nga oliva gye bawamba ennyonyi ya Isirairi kati ngaabagera ne bayingiza ennyonyi mu Twin Towers abagera ne beetulisizaako bo mu mbeera eyo baterrorist babeera n'ebigendererwa byabwe bikusike either to disorganize naye nga meja tekibeera kyakuwamba gavumenti esoose ebibiina ebingi ebinawangula kubanga ebinawangula ebinaleeta enkyukakyuka kuba kasaba ba ekibiina ekijebu esamuteekakkiriza kiri kyama kyenkikugambye kuba nti bakoze alipoota ejingirire wabawo ekirala kyabasomesa arts President Museveni yagambye nemunaakola mutya ffe temujjattuka ffe ne gavumenti mugimu ya resistance tebitiisa gavumenti abavuga tebigirya tebigikozesa era ebyakubuka mutabonekula kitogadde tokola era kozuba byebiki kaakati era mu nsonga yemu eyo President Museveni ayisa abasomesa abasinkane ku bbalaza minisita w'ebyenjigiriza yagambye sente ziriwo zigenda mu kalulu President Museveni olw'olutalo ly'emambuka eyo abalalo bagenda basengayo ne batali okumira ku ttaka lyabwe bali babagobayo aye batekewo etteeka tebagoba abalalo n'ente zaabwe alina omwezi endala yemulimu mayoni badde njagala ntandike ku nsonga erudde wano ebbanga ate nga tujja tugyogerako naye bannansi bwe tugyogerako ndowooza bagitwalanga ey'olubalaato mu ggwanga muno obujjo twebuuza oba mulimu obukesi oba temuli ng'olaba engeri gye bakolamu ebintu ngeri ya namasambala ekimu ku bibiri either mu mbeera ya byanfuna oba kwagala nabo bennyini kukola butujju weewuunya ebbanga lyonna ekitongole ekikese ekirina obulungi emmundu twakyogerako era ne wano eno mu mbeera waliwo muganda waffe gwe battira ku Northern Bypass emabega eri emyaka ndowooza giyiseewo ng'esatu embeera gye battiramu Sheikh Kirevu mugijjukira bulungi ng'ali ku mpingu n'abantu abalala bangi ne weebuuza nti oba omuntu omumaze omwetooloola ekimukubisa amasasi kibeera kiki kubeera kubuzaawo obujulizi mubeera mwekobanye naye ekigendererwa kibeera kiki ndowooza kati ensonga eno etandise okuvaayo basewo ne banyabo oluvannyuma era bulijjo tukibagamba nti abasajja bano bateekawo obunkenke obw'enjawulo buli we mulabanga ebimotoka bya tiyaggaasi bivaayo ebitandika okwetooloola mu kibuga ezo zibeera ssente naye nga tubabeerawo nsonga y'amaanyi yasimba egisaayo bimotoka ebyo ekubisa abantu tiyaggaasi naye olw'okuba waliwo ensaasaanya gye bayita operational expenses oba operational cost nti babeerawo ebikwekweto ebyenjawulo ssente nyingi zifuluma kati embeera eno ennamusa neetuuka ku nnyooge mujjukire twali tugenda mu lunaku lw'abajulizi ne bateekawo embeera nti waliwo omuntu gwe battidde kabodaboda esaidi z'emunyonyi eyo bw'abadde mutujju from nowhere kubanga wali olaba bulungi nti bali basobola bulungi nnyo mutaayiza naye okukakkana ne bamutulisa zino ensonga zibaddewo emirundi mingi naye kyongera kakasa ensonga emu basebo ne banyabo nti ebitongole ebikesi nabyo bijjuddemu abantu abalina ebigendererwa ebyabwe mwe muli abawaayiriza abantu emisango nga n'ekigendererwa either kufuna byanfuna kumujootekako misango abeere mu kkomera babbe ettaka lye n'ebyobugagga bino bibadde waliwo omwami eri ndowooza baali bamuyita zizinga yezizinga bwe mba seerabidde baamusalira n'omusango gw'okutta omuntu ng'omuntu teyafa ng'omuntu gy'ali naye nga si ye yamutta nagenda mpaka mu Supreme Court obujulizi obwenjawulo because otuuka mu Supreme Court eno wansi oleeta obujulizi naye bw'obeera n'obujulizi obwenjawulo osobola okusaba kooti ejulirwamu bugigamba tibananyi naye obujulizi obwenkukulana obwenkukunala buyinza okuntaasa naye nga tebwajja obujulizi ne bulyoka bugenda mu Supreme Court okukakkana ng'omusajja bamusibye emyaka 2
naye ng'olutalo lwali lwakuba ttaka liri outside z'ekajjansaawo. So ebitongole ebikesse mu ggwanga lino Uganda bimaze ebbanga nga bafoojinga obujulizi, bateekako abantu ebisangosanga ebikyaliyo, batta abantu mu bugenderere nga bateekawo embeera nti either abadde atuggyako emmundu. Bino byenjogera buli omu abimanyi. Ne bakuba omuntu essasi nti abadde akwata ku mmundu, because bw'oba ng'olina obusobozi bonna, olina kukozesa kye bayita reasonable force, you disarm that person. Omubbi abadde akubba nti adduka, essasi ne liraga nti baali mukubye mabega, tebaali mukubye maaso. Bino byonna bassebo ne bannyabo okuggyako abantu abatutte ebbanga nga babinoonyerezaako, ng'era bajja babigobera byosobola obyogera kutwebaza. Lukyalubanga lwa Mindi mu bimu bye naakalaba, ekimu bwekiti kye nalabye kansubye nti ekijja ku ending up nga kitwaliddemu ne bakwano be bennyini ab'okungu nti CDF Lukyalubanga lwa Mindi kwe kugamba kino nti kinoonyerezebweko. Ebbanga bukyanga afuuka za CDF n'emabega yonna mbadde sikirabangako, era mbadde sikisuubirangako nti asobola okudda engulu kino n'akiraba. Ne bw'abanga asobodde okulaba kino kituufu addeyo n'emabega yonna anoonyereza abantu engeri gy'abadde bafaamu, oba oli awo tunaafuna obwenkanya mu bantu baffe. Tunajjawo n'embeera ey'okuteesateesa abantu nti waliwo obutujju wano buli wabeera nga wadde bagenda kubeerawo akalulu, batibagamba bibirwadde, babagamba butujju basobole okuteekawo embeera ey'obunkenke. Era babadde bakitandise tubadde nga tubalaba tugenda mu kalulu waliwo obutujju, tuli mu lutalo batandise okucreatingawo obutalo obubinjabinja okugezaako okuteeka abantu ku bunkenke n'okusobozesa okufuna ssente mubateekewo operations ez'enjawulo, basibe abantu, bakwate abantu nga bakwatira bwemage. So n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, nze nkyaniriza ekya CDF okubanga yayingidde mu nsonga eno. Netakoma kweno yokka, tuddireyo ddala emabega. Abantu bangi abazze battibwa batirimbulwa mu mbeera etali ya bwenkanya. Ensonga y'abasomesa abassebo ne bannyabo, nze ekisinga okutuluma nti abantu abasinga mu paalamenti awo si basawo, si bayinginiya, si bapharmacist, niye abasingamu bantu basoma bintu bya arts. Nange kabweju nange emabega w'omuzindaalo wano nange nasoma bya arts, kubanga osoma amateeka era amateeka gagwamu wansi wa arts. Nekikwasa ennaku nti nga parliament spearheadingibwa speaker wa parliament yasoma ebya arts, kubanga naye yasoma obwa lawyer, deputy speaker yasoma obwa bya arts, lawyer, Nabbanja simulyanko bintu bya kisawusawu naye ateeka okuba nga yasoma bintu bya arts. Bonna abasinga abali awo mu high command mu government naye tudda ku saidi yaffe ey'opposition, ffenna twasoma bintu bya arts. Kyekitugaana sente zigenda mu kalulu, ekyo tekitandise kati kubanga akalo kali mu ssemateeka onabaga okulondamu bassebo ne bannyabo ebadde ensonga eyo. billion budget eno egendo eyasomeddwa ya trillions 7 mu 2 noza baali basabye trillions 3 ku 7.2. Kati oli bwakugamba nti no sente zigenda mu kalulu mbeera sikitegeera anti ekyo kitegeera. Kati olw'okuba njagala okukitegeeza bannansi nti budget eriwo ya trillions 7 mu 2. Abasomesa essente ze beetaaga okwongeza ku nsako yaabwe ya trillion 1. Bwetwabadde tugenda just recent parliament yayitiddwa emabega kaawo nga ku Monday ku Lwokubiri tuyingira omwaka omupya ogwa financial year, naye ng'ebula ennaku 5 financial year eggweko neeyitibwa kwewola ssente mu banka ez'enjawulo zetusuubira nti zigenda nakubbibwa bubbibwa mu projects ezitategerekeka bulungi. Kwewola kyekigaana to fill the gap
to fill the gap for the benefit. To fill that gap, yabasomesa kubanga ggwanga lino kati liri ku bunkenke. Abasomesa banga tebali mu class. It is part of the economy. Abana bagolabanga abasomesa kati no batali mu class. Ninga abana kati tebasoma. Government what telling mwabali mu parliament government so government describing a government of the people, for the people, and by the people. The government for the people, government y'abantu, by the people, for the people, y'abantu. Bwemanga olaba kasenta wakamala emyaka keji wajjukidde leero nga bakagira abasomesa babanja CBS FM. Era nga y'abantu funa pamiti eno kyangu nnyo osobola n'okugifunira ku mutimbagano gwa UCC mu nkola ya e-services. Pamiti eno oteekeddwa okugifuna nga tonakola nteekateeka yonna wadde okulanga olwo neekakasibwa ab'ebyokwerinda omuli ne poliisi nga bakozesa QR code ya UCC empya olwo ekakasibwa ng'ogenda goberera amateeka n'otandika enteekateeka zo. Bwe tukwasiza awamu tusobola okutereeza ekisaawe kyaffe eky'ebyamasanyu mwe tweyagalira nga tetuweebuuse. N'olwekyo weefunire pamiti yo leero. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Communications Commission UCC, communication for all. Enyanda kati ku mutimbagano gwa e-paper nga tukuwa amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo n'ag'akagwago wonna bw'oli ku muwendo ogukyasinza okubeera ogwa wansi. Kati weekomere mu kumanya n'amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo agakuno n'ag'ebweru ng'omupiira, tennis, ebikonde, emisinde mu bunabyalo, auto racing n'ebirala bingi.
kati kyali ya epepa.nation.africa/ug okumanya ebisingawo obaweereza obako ba whatsapp ku noti 742-94-17 olwosasula shillings 5 buli wiiki, shillings 12 buli mwezi, shillings 8 okumala emyezi 3, omutolo gw'omwezi 3 ekitundu ky'omwaka oba emitwalo 26 okumala omwaka mulamba. Ennyanda ekutuusibwako Monte Publications Limited. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika zino ziri 39 ezakayita ku ssaawa 4. Yakatwegattako mutamuzi omwaka tukoze bulungi akaseera mba mutuwuliriza abatuwewayo kula tujja kutereeza ensonga zonna ntwe emyaka 3 abamusajja mukulu nayengira twebaza ndi mwebali nnyo naddala ennyo ate abagula ebintu byetulongira puroguramu zaffe zino n'abalangira puroguramu abasuulizi mwebali nnyo mwebalire ddala abakyogera njala kubeebaza bangaye mbategeeze twakola ekizigo esabbuuni ebirungi ennyo okulongoosa olususu abakyogere baleseeyo ate ekipya mu katale basabbuuni w'omuti ayoza engoye ayitibwa Ecostar. Sawa nga oli kusimbisa olubalaza andi kusimbisa olwagaffe embuga naye ng'oyoza ngoye oba ogenda kwoza mwefulumye engoye mulete ebbafu njoze abaana bagenda sabbuuni bagenda mugule ku dduuka ayitibwa Ecostar washing bar soap. Azitowa kilo enamba oba azitowa half kilo era twongera okutegeeza nti yonna gy'oli ebizigo bikyabitunda ebyakyogero ate era esabbuuni ali ku sabbuuni ayitibwa Ecostar n'ekatale kwali ali mu maduuka gonna supermarket n'emmotoka zaffe zijja ffe tulina malala emmotoka ziri gye muli nezigula nti sabbuuni okutumuleese ate n'ekizigo ng'omusuubuzi tuli ku 0754 55 73 oba 039 217 amasanzi galeka kutawanya kintu kipya Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esooketedde mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangala emyaka 45 buddu balina ne offer w'essomero w'eddwaliro mwababbanka n'itongera byonna nga mwetaaga amasannyalaze ga solar. Ekyokuddamu kyamu kiri kimu Look Solar Power kubanga balina solar wanga emyaka 45 buddu ate balina single phase wamu ne 3 phase ku bbeeyi entono. Siba akunoonya abemasakata mujja Kampala mugende ku kizimbe kya Mpuuga wali aji Mpuuga ku Kampala Masaka Road wekibasanga ne Kampala mugenda Masaka Kampala aba Look Solar Power bali ku Lubaga Road hotel bagiyita G1 Hotel. Bw'oba obuzibu ku ssimu 0758 15 19 14. Abdul sambadde mutegedde mutya obadde mupale ng'omaliza kubanga bino obadde mupale mu myaka 4 kati okiraba kati era kale kakati oligiri emyaka 4 wadde okola ki sebo weebuuze nti eno problem yatandise ddi njagala kati olina okumanya weetandikidde era omuliro ani agukumye mu basomesa bano ate mulimu wanyoni omulimu guno gwakumibwamu mwami Museveni yennyini bwatuuka mu mbeera ey'okugamba nti kaakati bannange twetaaga bya sayansi era n'akitandikawo mu 2023 mwaka gumu emabega nabwekityo ne mu magye ne bapromotinga abasayansi bafuna ssente za njawulo n'ebitongole ebirala byonna babasasula ssente za njawulo. So mu mbeera eyo abasomesa ne bagamba tekisoboka era bangi ne badduka ne kuwa headmaster ng'oli alaba oba okubeera headmaster adduka wakiri n'abeera mu class n'abeera wakiri ng'afuna ssente ez'ekisomesa wa science bangi ne babiddukamu. So at the end of the day aba arts ne basuubiza nti nammwe tujja bakolako naye kati osanga embeera batuusizza mu mbeera eno nti osanga omusomesa wa science akubisaamu owa arts emirundi 5 emirundi 5 ng'afuna bali mu miliyoni 4 sebo bali mu miliyoni 4 ng'oli ali mu 7,800 nga mu mbeera yonna bagenda mu katale keekamu bonna balina abaana be basomesa
bagula ebintu byebimu batambuza transport y'omu kukusalawo ne bagamba ekiri ekisembyeyo government of the people for the people and by the people. Abantu bagenza okulaba parliament erina okubeera ng'eruyireetinga kino eremedde okukikola. We have raised these issues on the floor of parliament severally. To stand the floor of parliament, ministers revisiting alesere police balemeddwa bano bagamba katwesitukiremu osanga banatuwulira ate bino tebiri bituka mu misaala egitafaanagana ne mu parliament omuntu twaproposingako okuteekabo mpinyo yayinza okuba kijjukira kibayita salary review commission emisaala gyonna across the board n'ebitongole ebyenjawulo tugireviewinge gibeere nga gyenkanankana tekikola makulu n'osanga omuntu mu Uganda Revenue Authority ng'afuna obukadde 45 nga omuntu akola mu commission oba mu authority endala nga investment authority oba authority nga ya statistics ng'afuna obukadde 2 oba obukadde 15 wetagawo obwenkanya indi omwana yatuuse naye katolesalamu ye ate ne awesalamukyoni alongi abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu musaasire okukeerewa naye kajjamu kabadde kanene nnyo kangi nnyo manyi oluguudo luno atuuse Bunyalu yayimbiriranga okukola olwa saapolo kaggwa kati luli awo kati bategeka myala bateeka pavumenti luli kumpi kubeerako midalizo medi ensonga y'abasomesa zibadde nnyisagala ziddamu bazowulira ensonga z'abasomesa kituufu zennyamiza era ndi omu ku abo bannayuganda abalowooza nti ekikolwa ekyakolwa kikyamu simanyi muwendo mutuufu naye bwe guba guno gwempulidde wano nti oli afuna emitwalo 9 ng'oli afuna emiliyoni 4 kiba kifaananyi kibi nnyo discrimination eyo ebeera y'amaanyi nnyo kubanga abasomesa bonna bakeera ku makya ku ssomero ne basomesa ate era ne bavaawo obudde bwe bumu tewali nnyo kyanjawulo omusomesa wa sciences kyakola ono wa arts kyatasobola kukola bwewaawo nti twetaaga sciences kubanga ekimu ku bikulaakulanya eggwanga biba mu buyiiya obwo obuva mu sciences. President yalina ekirooto ekirungi nti eggwanga Uganda tulifuula eggwanga ery'abantu abakugu mu ebyo nga walabe batandika okukola emmotoka zino ezaaki n'ebirala ebiringa ng'ebyo kubanga bisobola okulinnyisa eggwanga ku musingi ogwa waggulu. Naye abaleeta polisi ey'okulinnyisa ssente z'abasomesa aba sayansi ne baba ku miliyoni 4 bano ne basigaza miliyoni 1 bakola kikyamu nnyo ddala. Ate nga omuntu yava ku mitwalo 9 medi singa bamulinnyisa ne bamugamba nti kakati ovudde ku 9 tukulinnyisizza kale ofuuse wa miliyoni 2 ono omulala wa science owa arts ne bamugamba nti kale gwe olwokuba twagala okusoosoomoza arts katukuweemu 8 teriiyo lutalo lwandibaddewo twandisigaza budget eyo yennyini ekozesebwa nesanyusa owa science nga bamugye ku mitwalo 9 bamuziza ku miliyoni 2 nono wa arts nga bamugye ku miliyoni 2 bamuziza ku miliyoni 1 mu mitwalo 8 oli namusingako akatono n'amanya nti ono bambi amenyeka mu biology mu chemistry nga asala emmese akola biki alina akenjawulo naye akenjawulo ka mitwalo nga 2 naye tosobola kugamba nti ono wa 9 oli wa miliyoni 4 abaategeka ekintu ekyo bakikola mu bukyamu. Ekyokubiri nze nandirowoozezza nti kubanga essente lumu ziyinza okuba enzibu okulabika kati ate abantu abo ne basigala nga buli ssaawa bali mu ebyo nenkyaluuli luno essente ezo zennyini eziri mu budget zikyasobola okukwataganya ku bonna. Ekyandibadde kisinga obulungi kuddamu ku revisinga policy n'abo bennyini abo abasomesa ba science abafuna ennya bwe batuuka wali basekera mu kikonde mutuufu kino senga tusaba baleme kikyusa kimuyita equal opportunity
esiiko opportunity era tewali equality mu mbeera yonna si kya Safia Nalule ekyo okuba nti yakitunuulira ani akirimu ekyo Nalule asirise kyandigenze mu Equal Opportunities Commission Nalule nga asirise yakiwandiika mu lipooti mu lipooti eno mbadde ngate nga wagisosootola wano n'ekyo kyennyini n'okikuwonako naye olabika obadde weerabidde naye nze ndowooza olutalo lw'okunoonya ssente luyinza okuba olunene nnyo buzibu ssente buzibu ki buzibu byombi ekisooka kya ssente zezitaliiwo sinyangu kufuna ekyokubiri okulonda weziri gye zigenda anti kati media okulonda waliwo ebintu bye tulina bulijjo okulonda weekuli ati esente mumali ujja okulonda weekuli medi financial ya buli wejja ebaako ebintu byayo esente tuzijja mu bantu budget eva mu bantu wabawo increment okusinzira ku nnyingiza kati ennyingiza weba tebaddeewo kati omuntu yenna akola argument nti okulonda kuyimirire bongere abasomesa ate abakyayogera naye abatakitegeera nze kyemmanyi kubanga nze ndi mu parliament ndi ngoberera budget okuva kwetandika paka wesemba manyi olutalo oluli mu ssente n'oba oyagala kwongeza wano biliyoni 3 lutalo lw'amaanyi ffe tubadde wano nga tulwanirira child disability benefit nga twagala kulinnyisa muwendo kufuna okuteekawo grant eyamba ku baana abaliko obulemu ababonaabonana abazadde ababonaabona n'abaana abalina obulemu tebalina kyebalina bonna bali mu buzibu obw'amaanyi naye nga tunoonya just biliyoni 8 kugatta ku 7 nga lutalo lw'amaanyi sebunya gyotoli ono mulimu mayoni noono bumaali buli kaseera bayisa kwewola temuza kwewola ne musasula abasomesa sebunya kutobeerayo babeerayo kanyambeku katono emisaala naddala emisaala gy'abakozi si kyekimu kyoyinza okwewolerako okusasula nga gavumenti kyetumanyi era ffena kyetumanyi nti ku 72 trillion tulinako trillions ntono nnyo zituwenda okukuŋŋaanya Tobulangako wano nga tugenda kusasula misaala. Omusajja amaliza mbadde mbuuza ndi mubeera mu parliament muli mu union nga muyisa twewole temuza kwebula kusasula basomesa. Ati media tekiri sustainable. Kubanga weewola omwaka guno ne guli no weewola era ojja kubalaba nga bazembe kalakasiza nga omwaka omulala babulisa weewola. Kati nze kyenjagala kyembadde ngamba media point gyembadde nzimba nti abantu abajja ne police eyo batuule bamanye nti police eyo gye bajja nayo nfu tekola era teri sustainable. Bagikendeeze badire sente ezo okali n'okwongerako katiri nnyo baire nga waliwo equality mu misaala gy'abasomesa. Oli waba afuna miliyoni nnya banansonyiwa abasayansi bazoga ekisajja kino kibadde ki waba afuna miliyoni nnya nga yali ku 9 ne bandimuwadde miliyoni 2 yandizinya amazina ti gavumenti etuyambye etujje ku 9 tutadde ku miliyoni 2 n'endala ne zigenda kubali sigana ne baba basinzeko kuba science olw'obukugu bwa science bayina naye akako babasinze kabeere katini nnyo nga tekasobola kuwaawaza abantu. Naye kati nze nga wentunuulira embeera weetambula n'eggwanga weritambula ekigambo ky'okugamba nti bafune ssente endala lutalo lunene ate okwewola mmwe kwe mugamba nti beewole bwe baneewola omwaka guno ogujja ne batafuna luli ne batafuna tosobola kutambuliza gundi okwewola oba PSS go byabaddewa nze mukyaza naga nti ebyenfuna bya Uganda biba nko bulungi ngo biri kati yagerageranya kuki bwogamba kati tukwate kituleke ki go byabaddewa nga nze mubuuza goze Ramadhan eggwanga litambula bulala ti nseri no government yokaso twefuga itambuze ebyofuza obulungi ebyefuna obulungi abasomesa abantu buli mwaka ati medi problem je tugenda netubulira
bagobi obaffe nedda gobi mutuufu naye Uganda biki byeyina kolako Uganda ina ebintu bingi eyo sekita y'abasomesa emu ojja kulaba encanga ey'abasawo esitudde olabe encanga ey'abegundi esitudde kwegamba ebintu bingi nnyo kivaawo kitya kiti ky'abasomesa ky'olina okukola oli honorable Mulima Mayuni alina akantu ke yayogedde wano nti eggwanga liteeka okusala amagezi okuteekawo commission etunuulira emisaala gyonna salary review commission etunuulira emisaala gyonna mu sekita zonna wabeewo equality mu ngabanya y'emisaala era ayogedde awo lumu edda bwe nali mu KCC Emedi neewuunya nnyo twagenda abagundi abaalinga abakulira KCC bafunanga ndowooza tawuni kiraka yafunanga miliyoni emu n'ekitundu ndowooza yasembayo yali mukyala Ruth Kijambo yafunanga emu so mukabokisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina kyaterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye bitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringi 5,000 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira weewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800-286-773 okumanya ebisingawo amateeka n'obukwakkulizo bigobera NSSF, a better life. Ekomyewo katale anti temuwulira bino nabyo bitegeere nti oligino asigala oligino Melon Jewai Sweet number 2 gye bakazaako kaboolo ne Jewai Sweet number 4 ne D Green wamu ne Black King zikomyewo katale alere bakufera ziri mikebe giriko lukyayina lwokka kali wulira bino muyika teekamu ebikola 36 buli kikolo kivaako meloni 8 n'okudda waggulu zikulira myezi 2 n'ekitundu tezirwala meloni ezituwa kilo 15 jukira ate ffe abazigula meloni tugigula 10,000 ku nnimiro eyasoma gattamu ataasoma bazisa obuti tuli mbifo bibiri byokka mu Uganda ku Grand Plaza ku dduuka lya kulima bugagga L04 okulira n'akatale ka Usafi ate Mityana tuli Kigalama ku Old Village oba osumagira n'obwavu bwo sumagira ffe kasitwa tuguze obujonjo tukubire ku 0755 799 93 66 oba 0772 46 53 07 abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753 556 372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate 88 katonyeze 8 CBS FM omali mpindi kati medi mbadde nsembyayo omukyala Jennifer Musisi we yajja wano twalinga mu KCC awo mbadde nkugamba tawuni kirake yaliwo yafunanga sente ezitasukka miliyoni 2 n'ekitundu ng'omusaala ndowooza ya Ruth Kijambo ye yasembayo bwe tuva mu KCC ne tudda mu KCCA omusaala ne gujja omuyitirivu omukyala Musisi yagamba nze njagala bampe sente n'abakozi bange ezigenda okunyamba okukyusa ekibuga n'abuuka n'agenda ku miliyoni 44 nga Lukwago gyali Lukwago nga waali Lukwago ate yakola ekyewunya ate yeze n'azigaana naga zisobola kufuna zino zonna kakati abakozi bano abafunanga emitwalo 8 abafunanga emitwalo 8 simanyi
abakuliranga department ne babafuula badirector ne bagenda ku miliyoni 5 aho obuvuyo we bwatandikira naye esente senga bateekawo commission esente ne bazitunuulira zonna ku level ez'enjawulo of course n'obusobozi ne office ez'enjawulo ne bazikendeeza tujja tusobola okumalawo obuzibu bwaki bwa bino bye tulimu ebyabasomesa nkolaganyisa Safia Nanole ne Savio Tesibe bebali eyo Safia bakyogera dda mu lipooti era kina makulu kyebayo naye omanye ebintu biba bingi nnyo biba biina togwira bugwiza olina okutunuulira kiki n'otunulira effect ozizaako ki n'oddaako ozeewa walala ensonga zawe ziri oziwulira kati ku nsonga ya security bano bagamba nti bawa amawulire amakyamu ku butujju ekyo kibi kyenyamiza era nakyo njagala kugamba nti ekirungi CDF yasazeewo banoonyerezeeko ne gavumenti eri bita ku nsonga eyo oba oli awo tunaatuuka mu mbeera eyinza otuyamba okutereeza ensonga eyo ekintu kino medite kitandise kati ekintu kino kyatandika akaseera emabegaawo naye nga tosobola kumanya kubanga omuntu wajja n'akugamba medite nti wano waliwo bomu omuntu oluwulira bomu giba misinde kudduuka bebakutte ne babakwata ng'olumu abantu tebabiriimu naye waliwo ekizibu ekakasa kyoyagala kugamba eggwanga nti wabaddewo okunonyeza okw'obulimba n'okuwaayiriza mubaamu omanyi abantu kuba CDF ekise disinformation kakati bwebanga CDF akyogedde ne wano ku mutwe gw'amawulire naba bagamba nti baofficial bali mu katu balina ne bebakutte kati tosobola kiwakanya naye nga kyava medi ku ssente omanyi waliwo ssente zino ez'ebyokwerinda ezitalina kujajaajamya nti zagenze wano zagenze wali olwa security y'eggwanga kakati abantu babuukira ssente ezo kati bwe balaba nga eggwanga literedde nga tewaliiwo kintu kyonna kikosa ggwanga ng'omuntu agaa kanoonyeeyo kano nsobole okufuna ku ssente ezo eza gavumenti ng'agamba wano waliwo obutujju wano waliwo buno wano waliwo kiri olumu ng'addira awo ateekawo ekiveera kye ng'agamba nti eno bomu nga we wabirabanga emabega eri eggwanga lino Uganda gyataddewo obuveera buno obwakiragala buvaawa buli kaseera akaveera kakiragala bakasanze wali emisinde nga bajja bamemotoka simanyi teralisiti biki nga bajjawo toddamu kukiwulira nga bakola kiri nga bo bakireminga ssente era ndi musanyufu nnyo CDF kino ekintu akirabye era tumwebaza n'abalala bonna abakizudde era abantu abakirimu bagire kubanga okutiisa eggwanga nti mulimu obutujju obubinja bw'abayeekera obubinja bw'abatujju tekikoma bukomi ku ssente gwe kuba oyagala ssente okole enjawulo kirimu ssente ati oyagala ssente kufuna ssente okole enjawulo naye ate eggwanga oleka olituusiza nnyo kati ebintu ebifaanana bwe bityo amagye gaffe tegabiriimu amagye gabadde gampisa nnyo nga tweyagalira mu ggwanga nga temuliimu kintu kifaanana bwe kityo naye omukama mulungi nti ekintu ekyo bakikoze eki bakinoonyerezaako era bakisanze ensonga esembayo ku balaalo bateekewo etteeka bakole ki medi okusooka nali mpagira nnyo embeera y'abantu baffe aba Northern Uganda abakubanga enduulu ku nsonga eyo naye nagenda nenkola save waliwo omusajja wano mukwano gwange wano musuubuzi wano w'amaanyi mu kibuga alina ettaka ddene nnyo eyo eggulu naye era alondirayo nte yatuuza nanyinyonyola ensonga eyo nengenda nga mpikinga interest okunoonya nenkizuula nti waaliwo obuzibu bwe bwajja bannaffe omuntu ajja n'agamba nti njagala yika 4 oba square mile njagala kulundirako ne muyingira mu tamuzi oiza n'osasula ssente n'ogula square mile eyo oba n'ogipangisa kakati olwokuba gundi eyo Northern Uganda yayinanga ettaka naye ng'ettaka eryo liri virgin
ng'abantu tebalibifaako tebalima tebakola kinga amataka gali awo ate ng'esaidi endala amataka tegaliiyo bantu mwe bayinza kulunda okwo okw'omuggundo abantu ne beesanga nga bayingidde mu bifo ebyo ebiri vagini okulundirayo naye nga okuyingirayo kwayo tebagenda ne bawamba omuntu ajja n'ayogera naawe medi n'omupangisa ettaka lyo n'atandika okulimirako ne mukola taamu ze kwagira oba n'omugamba munnange nze wano square zange ziri 3 ntundako emu oli n'akugula kakati bw'omala n'ogamba nti bawambye ettaka lyo ng'ate watunda oba mukyamu ono yagenda obugenzi n'awamba ettaka ly'omuntu nga talina kyamuwadde talina ndagaano naye oyo gwe basaana bafubutuleyo naye nayina endagaano nti ompangisizza emyaka 10 nnundireko etteeka lirirungamye ekyo nti ono apangisizza ali mu mateeka ali ku ttaka lya bumaali mpindi mu mateeka amupangisizza liizi ya myaka 2 oyo talina ttabbu kuba ettaka era taliba lirye ono mpindi gwagenze n'agulako esiko ya mayiro y'ettaka n'atandika okukolerako ebintu bye oyo naye talina ttabbu kubanga bakkiriziganyiza kati ono ajja n'awamba obuwambi oyo talina kulibeerako kuba teriba lirye oba mulaalo oba si mulaalo kasita ogenda n'owamba buwambi ettaka eritali liryo tosobola kulisigalako njagala kubalamusaako mwenna abawuliriza lwaki buli wamu bitundu byonna mu uganda muno buli omu agamba balaalo balamusiza olwaliro kyenjagadde obakubiriza balamusizaako abawuliriza CBS mwenna mwebale byonna bemukola ate n'ebituyitamu katonda baba akoola n'abalungi abakooleramu tufiiriddwa abantu baffe naddala wano ku CBS wenawuliridde ddala nga omulangira aleeta eggulire lyesembabule nabadde na ku leediyo kwennyini ntera okubeera ku TV ku ssaawa 3 naye ku olwo nali ku leediyo sikikuba mukubye engalo bamukubye engalo ate gundi bamukubye ekifuba biki era nali nasula neewuunya nti lwaki sembabule kuba ntina kufa background yesembabule nesaagala kitwala wala nnyo ate ku makya mawulire negajja nga simatuufu kale kitalo nnyo era nga bagambye nti okufa bwe kubeeramu amatankane kuwaawaala ate naye nga bangi tufiiriddwa kitalo nnyo kitalo eddala kakati akasoose kabadde ka abasomesa naye nga sinagenda kubasomesa waliwo yabadde andagirira eddagala musujja guntawanya nnyo musujja guntawanya naye oli yaŋŋambye nti bw'omalanga okujjanjaba omusujja fubanga nnyo okulaba ng'olya ku yazite ntuntunu entuntunu ezo ziyamba nnyo okunaaza okumalira muddala omusujja so naye nga nti abantu baffe aba CBS nabo nja babuulira minerals ezibeera mu bibala ebyo entuntunu yaŋŋambye empafu yaŋŋambye enzirugaze ejambula ebibala ebyo mu Buganda twabirinanga naye tugenda tubisanyawo kale abalina ku mataka bano bakaabaaga gamambuka naffe wano mu Buganda tusimbe ku miti egyo egirina ebibala ebyo ebyembala ate ebitalabika ate ebirimu eminnyo ne sukaali omulungi kakati kana akagambo ka kigambo kikulu kyabasomesa of course President Museveni yavadda nga promisinga ba scientist fact ekigambo ekyasooka kyogerera Kawanda ku research abakadde baffe bwe yajjanga n'alambula n'agamba naye abasajja bano abawaayo obulamu bwabwe naye nga tonezigwa olubege nga bakola research w'eggwanga basaana okufuna ku misaala eminyuvu kyamukisa mulungi mu bulamu bwaffe naddala ate omukadde wange era avudde ne mu research ba scientists kati basasulwa bulungiko yadde okusinga kulala ekisooka mu byonna emisaala gy'Abannayuganda abakozi ba gavumenti gyonna mu Uganda giri suppressed si gye bandibadde bafuna singa Uganda yalina sente ezimala emisaala gyonna egy'abakozi banaddala babita public servants are all suppressed wages and salaries kakati President Museveni naga nti katusooke
tuwe ku bascientists era baafuna era bazifuna naye ate tebasaaga nti bali bulungi omusaala embeera yo esinzira ku musaala gwo kakati abasomesa nga kitandika ekyabasomesa buli muntu naga nti kino ekyabasomesa kiri mu nsobi salary despite mbasomesa oga nti onasomesa arts onasomesa science twawakana nnyo nti tewandibaddewo disparity bonna banditambuliddenga wamu disparity enjawukana mu musaala so banditambulidde wamu kubanga omusomesa is not really a scientist omusomesa asomesa science si scientist nira kwa president bwe twafuna covid achaona agaba nayagala popularize mu Luganda prioritize kwe kusosowaza naye yagala no popularize kugamba atuntumuleko kubasomesa abaana bafune ekinyegenyege basome ku science olw'ekizibu kye lwali tufunye naddala mu bya covid kali kyakiseera ekyokusasula abasomesa okubasingisa bakazi bali basajja batubazi balajana kyaye kyakiseera myaka kigenze plani ya government eri nti after a while nga oyisewo akaseera katono bagenda kwenkanyankanya emisaala gyabwe ejabasomesa ani ajenkanyankanya teeka muntu government by the people for the people no back government eno yono jayogerako omuntu ali mu ntebe executive abeera ne manifesto manifesto naga nti ejja kuba implemented like this ejja kuba bweti yani mulonda bwana avaawo omulala ayinza okukola ebirala kitegedde naye government siteeka government ya president Museveni erina plan okukwata emisaala gyonna ejenkanyenkanya naddala egyabasomesa kino ekyokusosowazaako abasayansi kyakiseera abasomesa bo tebakimanya ba arts balina okukimanya era kyebagenda obagamba ku mmande president Museveni kino ekisanja kyaddako agenda ng'ayongeza benkanenkane ekisooka tosobola gamba ti nga tugenda mu kalulu tugenda kukozesa sente nyingi n'abasomesa tubawe nedda kino ekyakalulu kya mwaka gumu kya financial ya emu eyabagambye mazima konze bo abasomesa tebalonda sebunye somesa bo tebalonda toteekamu lukuunya kino tugamba abasomesa bo tebalonda naye tubagambye ti ekyabo tekiba kya mwaka gumu it is perpetual kasaba kwongeza tebaliddayo ate kukusalaku nakino mpindi kyabadde agamba nti bali bwe bayongeza babakendezi ekyo kiriyo mu mateeka tekiriyo mu public service code guidelines yes nti kasaba ongeza omusaala gwo ogufuna paka kufa ekyokubiri tetwongeza musaala gwokka bwe twongeza omusaala ne pension tuba tugyongedde okitegedde ono mboteka mwana yabimanyi bulungi mboteka mwabimanyi kasaba kwongeza omusaala ne pension waba gyongedde kakati soka malio kumaliriza kakati kiba kitegeeza nti omusaala guno gubeera mu budget teguvaamu naye ogwa elections gugenda kuvaamu kasi omwaka guno gugwako financial year neggwako elections biba biwedde kati balizisalako batya gwe yali afuna ennya kati kiza tukuwadde bbiri anti nkugambye teri gwe bagenda kusalako tekikkirizibwa tegeera mbanjogera ate n'obuuza kati kankunyonyola nkugambye mu mateeka ga public service teriyo gwe basobola kukendeeza musaala eyo fact giteeke wali wabbali naye nkugamba president Museveni pulaani ye yasoosowazaamu abasayansi naye nga kyakiseera nabana abalala ajja bongeza bakutuuke ku 4 with time okitegedde akati ekyo kijja yes tujja kugamba nti kati okutandika omwaka ogujja tubongere batuke ku 2 tumale wayitewo emyaka 2 tubongere zituke ku 3 wayitewo emyaka 2 tubongere batuke ku 4 kibeere equalization bonna nga bali ku sente zezi kati owa science ye asoose busoose kuzifuna nebano bajja kuzifuna ekyokubiri omulala badaga nti twebuli tusobola kwewula sente za misaala era bwe tuba tuzeewoze using monetary
ate balina kyongera mu luzungu ate abantu banyekere nti bakozesa bya wano gavumenti neyewola mu banka za wano neyetunda bondi zinekola biki awo oyinza okwewolera domestically naye tusobola kwewola bweru nti tujje tusasule emisaala nga tutuuse ne ku level eno gye bagamba nti middle income tetusobola kwewola tujusa middle income ate teri asobola kutuwola kusasula misaala tekiri sustainable tekisobola kutwalibwa banga ddene kanzire ku kya abasirikale baffe ebyobulimba kajuwereko katono kukyenti katono etteeka erijja singa bw'okyogedde President Museveni agambye temugoba abalaalo etteeka erijja lijja kulungamya tutambuza tutya ebisolo oba obijja mambuka oba obiserengesa oba obitwala mu east obirunda otya obirundira wa oyina kuba naki okuba nti oli mulunzi omutuufu atatataganya balirwana abo kanzije amawulire amasu agakagwawo ne gasunsulwa ku mutindo njagala omuntu omu tatamidde tampalana agamba nti omubaka asobola okukwata obuwumbi 3 buli mwaka n'abugaba naye osanga omuntu n'amalujega ng'abagamba oli mwavu kubanga omubaka takuwa General Kotimanse eyo temulaba. The bill is coming back before Parliament. We are all candidates of the General Kotimanse. When Museveni appeared before the High Command, or the High Command appeared before him, he said, I'm giving you instruction to not tolerate hooliganism. Kooti ensukulumu gye yasalawo fenna twabiwulira abatali bajja tebasaanidde kuwozesebwa kooti eyo ey'amagye. naawe alina amawulire osobola okugatutegezaako ku nooti 4 27 29 55 Bingwa akomyewo ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga kwe kusunsulamu twagala abamanyi ebyemizannyo ababijuwa ababitegeera ababitambula bamusaayi gwa sipootisi n'olwekyo mwenna abeewandiisa musaleko ng'ennaku z'omwezi 3 mu kkooti ya Kisekwa mu Bulange Mengo okutandika ssaawa 4 ez'okumakya keerako tusunsulemu bbingwa wa mabingwa aneegatta ku babbingwa bwa mabingwa ono ye bbingwa 225 akutuusibwako Whites International abakugu mu kutikkira emigugu okugijja China okugituusa Uganda. Tabula Property Services balina estates ku buli luguudo lwonna olufuluma City Kampala ne Sabula Kombucha alcoholic drink. Ekisaakaate kya Nnaabagereka eky'abaana abasomera mu masomero ga International Schools kyakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 3 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwakasambula Julayi 2025 awo ku ssomero ery'Akabojja High International School e Buziga. Ekisaakaate kino kyakutambulizibwa ku mulamu okugamba nti okukwanaganya obuwangwa bwaffe ne tekinologiya. Okuwandiisa abaana genda ku mitimbagano gya www.kabojjainternational.com oba www.nnabagereka.org. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0706 178 371 oba 0772 572 314. Kinana munana katonyeze munana CBS FM. Eddakiika ziri 17 ezakayita ku ssaawa 5. Banka bagiyita DFCU Bank. Oyalayo kasente wadde oyala kwewola DFCU ganja ekyo kyangu nyiga *240 oba *241# ojja kufuna kabalise quick money kasobola okuyamba wabakase quick DFCU mobile loan ofune kamaneko agamba nti oyagala kamane ng'olina ngate agambe want some kamane even when you have already borrowed oyina akasente koyagala wadde nga weewola dda ekyangu nnyo nnyo mu banka y'abantu DFCU nyinga *240 bawonya apo bakayita DFCU quick bank loan ka application yako ojja funa sente mangu nnyo nga tuli omusolo ogenda mu maaso
tugenda maaso kuba tuli wamu. DFC Bank erungamizibwa bank enkulu ya Uganda, sente z'abakasitoma zirungamizibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutuuka ku milioni 10. Ekikulu nnyo neyejjukira nti amateeka n'ebiragiro nabigobererwa. Wateeka sente zo mu bbanga n'ensonga ogiwulidde kutuuka ku milioni 10 n'era amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Oteekateeka kuva waka ssaawa ziri zigenda kuwera 2 zaakati ku ssaawa 5. Manyi ojja kunywa kacaayi. Mungu akusobozesa olina n'omugaati. Kama tugulye mukalu guleka Prestige margarine. Omuteeka omugaati kino alimu ebirungo bingi biyamba gwe ng'omuntu kuyita mu lunaku. Mulimu vitamin A, vitamin D, E ate B12 bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana be Prestige margarine bawomerwa omugaati ate n'okukula bakule bulungi. Amasavu matono Prestige kino kirungo ky'osiga ku mugaati. Kino kiyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu. Mu ngeri emu osobola okukozesa Prestige ono n'ofumba chapati, amanda. Bakola ebizigo ne sabbuuni ebirungi ennyo tebakyogero. Bali sabbuuni ayoza ayitibwa Ecostar wa muti, Ecostar washing bar soap. Ali mbipimo wali omuti ogwoza kilo ogwafu kilo ayoza atukuza engoye akuba ekyovu n'alonagana ne ko kyoza nkikula bulungi tukosa maanyi mangi wenyika engoye ezo kwata ekitole kikya Ecostar yoza engoye talaba ku mabala ate awunya bulungi. Sabbuuni tewakoza naffe abakyogera bakola sabbuuni ono bamutambuza ku mmotoka zaabwe ate ali mu maduuka sako supermarket. Omusuubuzi amuyitaza omutwale gy'oli bali ku 0754 55 72 0754 55 72 okumanya ebisingawo. Ala Robert Sebunya Kibirige. Akati era badde nyongera katono. Nti abadogoza bukirwa ebintu by'emambuka olikola teeka president yasabye atone jenaawo abage tutambuza tutya ebisolo tubirunda tutya wolundira otegeragana otya n'oyo mutaka mu olundide kubanga oyinza okuba omulunzi nenga tolina ttaka so okulungamya kwetaagisa naye era ekintu ky'omumambuka kirimuko n'ebyobufuzi ate birabika nnyo nga tugenda mu bululu kiringanga ndoza neyatemeza ku basomesa nabo babireese nnyo nga tugenda mu bululu birimo byofuzi kyogamba baleesemu ekyobufuzi kubanga tubaddewo nga mufune ssente bwe ziti naye lwaki mwakireese mu kiseera kya bululu. So ekyo nakyo kyabadde ensobi n'okukireeta nga bajeti emaze okusomebwa bano bambatekamwa musajja wange wano bamumaali bamaze osoma bajeti ate n'ogamba nti naffe tweduumudde tusasule kwate nga bandikitandise kati amagezi gembawa bembanga mwagala ebyokwongeza emisaala mutandike mu Sebutemba nga bakola bajeti k'olusakyo lwesooka weefulumira kati awo nga batandika okuteekateeka Sebutemba onajja umba mutandikira okubanja kuba kati awo bajeti ebeeyi neekolebwa ey'omwaka oguddako. Akati nabino ebimwambuka birimuko ebyobufuzi naye ng'ekitegeereka kiri nti amataka g'omwambuka tegalinga gaffe gaawano tegaliko bibanja. Amataka g'omwambuka agasinga bagayita communal bonna gaabwe wamu ekikaba kibeera n'ettaka eggombolola nga yakika kyabangeye bonna bakozeseza wamu gwolimako bulimi. So ekizibu ekyo gye kiri mu mambuka abalina ebyapa batono
naye kino ekyokusosobaza nti tugoba abalaalo ekyo kizze nnyo naye nga kiri mu kwebyobufuzi naye etteeka lijja kutulungamya kansembi ekya security sinzo kansoke nkikomye awe omulala ajja kyongerako mboteka mawale nakyo obera okikomeza mu communal obera okikomeza mu genda kiringanga mu family genda kiringanga mu abaana bange nina abaana bange nina ettaka lyabo nogenda n'odiringa n'omu ettaka erya communal engulu bano baagera ne balyezingako anti kyetugamba ekibago byayo kiri kimu etteka lijja ayana etteka communal tekibeera ng'ekyange lyakika lyakika bino bina byaze president Richard ne bamugamba ssebo tewawakutawanya fuga paka n'abaga nti kyeki batawanya ettaka kantekewo etteeka nijala kubuuzabuuza balaalo ggwanga oba balaalo mulimu in fact n'ekigambo balaalo ambuuza bubuuza abalunzi b'ente si ggwanga employi mu kintu balaalo ekibuya nnyo wano kiki nze olw'obujiga bwange nga ndowooza ti ggwanga nakyo kirimu obulimba abalaalo ekibuya nnyo wano abalaalo kyatandikira wano mu Buganda konze gwe abeera ennyo nabo mbuulira ekigambo omulaalo mulimu si ggwanga employi nnyo wano abalaalo kyova olaba nti kibatawaanyiza nnyo n'abo mu mambuka kibatawaanyiza bo balowooza nti waliwo eggwanga eribalumbi eryagala obabbako ettaka naye nga abalaalo mulimu obulaalo mulimu naye kasule naliko omulaalo nenunda ente za jjajjange ngezabangaawo bukoto twalaba ekibuga okutulumba nga tunulirawo mu nsoba nozani bypass awo wonna emulago biki ng'ente tuzimulaalo nalinga nti ggwanga era si kivumo ng'abalala bakitwala so nze ndowooza kirimu abamambuka batakitegeera bulungi naye n'okugendayo tebaalambulula bulungi kuba waliwo abateesezza abasonyi balowooza nti abalaalo bantu so nga mulimu maliza naye kennyini nsobola okugenda nenundira mu mambuka akati kyensembyayo nakyo nembwa teekamu ateese ekigambo kya security kino saagala kitwala ono face value nga bwenkiraba wano bakyogerako kubanga kiyinza okubanga mulimu obutategeeragana ebigambo bya bomu bwe bajja e Kampala naddala zino ezisembyeyo buli omu omwogezi wa poliisi ayogera kirala omwogezi w'amagye ayogera kirala kati ekyo kiyinza okuba kye kibatawaanya n'ekyokubiri bwatugamba nti bagoberera omuntu okumala ennaku 4 kitegeeza bw'omugoberera aba n'ekitereke kyobadde olaba kyabadde agoberera kati awo omuntu wa bulijjo weebuuliza lwaki tewamukwatira ng'akyali mu mpuku n'omulinda mu katali mu lujjudde akati ebyo kirabika even communication yabalemye okutereeza akati ndowooza abakulembeze CDF naga nti twagala matanka negati security bw'oba ogizanyisa oba ozanyisiza ebyobulambuzi oba ozanyisiza ebya investor okujja okukolera wano oba otandisa okuta ate engeri gyetugenda n'embululu mwetereeze security ekole ki yetereeze so nze ndowooza nti CDF yakoze bulungi babanga yalabye waliwo gaps ate just like mu bitongole ebirala byonna ebya gavumenti bebirimu kansa ya corruption n'amagye tegasobola kubulamu corruption kanoyinza n'okwesanga ng'abamu bakola ki bakola bya nnalunga nkola empoomye ayagala alaga spectacular kugamba ekintu kyabadde kinakoze kyamaanyi nnyo akati abantu abo nabo mu bitongole ebirala byonna mwebali nyini mu magye bateeka okuba mwebali akati awidinge out those people bankola empoomye n'abawa amawulire agatategeerekeka n'aba communicating eri abantu mu matankane bwema mwina joint chief of staff joint akola agatta byonna waliwo ne command egatta ono ndowooza mbata kama yabimanyi abagatta poliisi security forces zonna nga zeegasse wamu lwaki temwogeza ddoboozi so nze ndowooza nti boogeze eddoboozi limu batubuulire ekiyidde ate bakitubuulire mu kiseera ekituufu mbwa tekamwa Yes, bwana Medi. Nzikiriza nsooka okwetonda okutuuka ekikerezimu konsose ku PBS telefayiro
ate obulago nabo munsasire sibwe bulungi ennyo bwabadde essanyu lingi ennyo Masaka akomyewo obulago njagala kwebaza bannayuganda bonna abavudde bule nebuya ne bajje Masaka mu delegates conference ya Democratic Front nebaza bannantebe abasobodde okumperekerako mu bungi nalabye kyebayita delegates conference ey'abannayuganda ngandaba Uganda yonna eri Masaka abangi ate tebakisuubira nenjagala okwebaza omuteeketeeke ow'ekitiibwa ennyo Mathias Mpuga okuvaayo n'ekintu kinomuteeseteese ayatukkiriza nti DF eno ezze okuddamu ebibuuzo bannayuganda tetuzze kulwanagana muntu yenna naye nze nzikiriza nti ideology zezigenda okwawukanamukko mu bantu era njagala okugamba abantu tuweesiba mu kintu ng'owulira ideology y'ekibiina ky'olimu temukwatagana oba oli awo nga byekola gwe si byokkiririzaamu sobasoba bulungi ojoyingira DF tusomese eggwanga lino tulina obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino okumentalinga abakulembeze ab'enkya ekyo lyo tukiremeddeko nnyo kikulu eggwanga lyaffe litudde ku katyabaga nti abavubuka abaliwo politics abensipayaringa mwawufumukko ekyetedde okuteekeddwa eggwanga lyaffe ku time bomb nti abakulembeze ab'enkya banaafaanana batya embeera tubanga yo tubiyetambula yakweyisaamu kibuli kweyisaamu ggaali kukuba ono kukuba oli obukulembeze mu myaka 10 abavuka betwesipayirize bana abato balowooza nti ye politics kuvuma kukuba kukola ki wetulaga wafaanana watya DF is an answer mental okumentalinga abaana bw'okkiriza nti Mathias Mpuga manyi omuganda bajjajjaffe bagerengera nti mbuulira gw'oyita naye abaabuuza mpisa zo nkubule weweeyisa babamanyi Mathias Mpuga obuteeketeeke bwe obukakkamu bwe enjogera ye enkola ye y'ebintu ng'oli muvubuka ali eyo weegomba okubaako nga Mathias Mpuga jangu mu DF bakumentalinge mu byobufuzi eby'abagunjufu ebyobufuzi ennaku zino bizibu bw'oba owulira nti nze mpulira kinkwasa ensonyi okuvuma omukulu ba elder jangu mu DF kubanga ffe abateeketeeke tukkiriza mu kuwangana ekitiibwa bakama baffe tubawa ebitiibwa tetugenda kuvuma okutyobola Namulondo obukkiriza nti Namulondo tulina ogikuuma nti abavubuka abakacoka tulina okukuuma Namulondo tetugiyisaamu lugaayo jangu mu DF tukumentalinge tukusomese oyige ebyobufuzi bwe kiba kikwesitaza okuvuma mu nnaddiini yenna ab'eddiini oba musiraamu oba mukatuliki oba muprotestant oba elder yenna senior citizen mu ggwanga lino ng'owulira nti kikukangamu jangu tukumentalinge mu DF kubanga ffe tuli bateeketeeke abawa ekitiibwa tibakitaffe mu Katonda bannaddiini baliwo tulungamya natuwabula mukutasobya tuwawulirize embeera y'okubayisaamu eggaali yenda ennaku zino Bishop n'amuyisaamu eggaali Mufuti n'amuyisaamu eggaali ate Kabaka n'amuyisaamu eggaali ono Katikkiro n'amuyisaamu eggaali bana balangira n'abambejja teri awo wakitiibwa oyagala okutandika okuba omuntu omuteeketeeke ow'empisa ow'ensa ategeera eggwanga lino gye tulitwala jangu mu DF tukumentalinge n'abateeketeeke ab'empisa abamanyi eggwanga lino gye twagala ligende ebyobufuzi muzannyo gw'abagezi gwa bwongo brain power twagala okusomesa bannayuganda ebyobufuzi ebyebwongo si bigambo nakuvuma nakuwemula nemukola agagambo ku TV ku social media olinagambo gamba nze sharinga ebigambo byo ebyebuwemu olinajja ku mukulu katanda na sabu sinti agenda kugamba nti kakembo bwoteesa kusiwe tugamba ffe tugamba bwe tu akuba buvumira po ogunyindo labo yakula agatamu labo yakula kino oyo politics akomye DF ezeno byobufulembeze ebo bannayuganda essuubi nakyo njagala kwebaza bonna ababaddeyo era nzikiriza netonde ekibiina kino mwana muto twamwaludo nakulegula Masaka DF nga maze okwebaza ababaddeyo mu bungi bannamawulire batukoledde omulimu session zonna zabadde ziraga live nga ne BBS telefone yabaddeko CBS netuweereza NBS n'abalala n'abadde bali ku live streaming nga ba streaming nga ndaba abaana musana ngenyote baruma olusi neja nikola bakola omulimu okulaba nti batuusa ku ggwanga abantu abo njagala obebaza akenjawulo ne Uganda batinye ngendo okujja naye bitatambudde bulungi mu tusonyiwe kibiina kito kipya kizoba kyakozeemu omuba mu byokulya bamu byentambula bamu byensula wanga gwokuŋŋanya abantu basukka mu mutwalo e Masaka obaliise obasuze kyamazima wamwe bitatambula bulungi oba oliawo yadde asobola okulya bufe n'atalya bufe nali akanyama kamu n'anyiiga tonyiiga kiriza ati tutandika butandisi tugenda kulongoosa nga bwe tutambula mu maaso eyo tujja kukola yes butandika butandisi eno delegates conference esoose era ekisinga omukulu njagala kwebaza bannayuganda tutandika butandisi
bwe twatandika ekintu kino mukama waffe ndowooza mwamulabanga bamuvuma Mathias Mpuga ng'asirise bajjajjaffe abaatusooka baagera engero tekisirisa afumba ajja okuleeta kimanya aguyita mululu nefe abamanyi kyabaamu mufumbira aba asirise kuteekateeka kirungi atambudde mu bannayuganda basiniya sirizeni b'ensi eno abaagala ebintu ebyabagunjufu bangi mu ggwanga lino bannayuganda bangi basirise busirisi batya kuvumwa abantu bavaayo ne balungamya kati nga Bishop Kazimba Mugalu yavaayo okutulungamya ku kyaye Kawempe ne bamuyisaamu eggaali enzibu abala bagamba sijja kuddayo kuwabula bano baana kansirike kati abasajja abo abakulu abawulira nti we Uganda yeetaagawo ekyenjawulo baakutte mu nsawo zaabwe baasonze ssente n'abaka ba paalamenti abo mbesobola kumensioninga wano ffenna nga nange nze omukufu twasonze ssente munange waliwo ojja okwogera omubaka agambe nti wali abantu tuwadde ssente gagamba temunjogera ndi mbawadde n'atuwa era gye bali sagala boogerako naye mbeebaza nga baziweereza ate basinga obulungi abamu bamu NRM abamu mu NUP bayitirivu aba NUP abatuweereza ssente nga baliyo mu kyama ne bagamba mugende mukole eggwanga kye lyagala n'olwekyo njagala okubebaza bonna abaatusondeddeko ssente delegates conference yabadde nnungi bantu baalidde bulungi bantu baatudde bulungi abantu baanyumiddwa n'abavubuka babadde mu bungi nafunye essuubi nti Uganda ekudde chaputa empya endiga eyakibuuka omumbaale tujja kubeera ku Hotel Africana nga 18 Kasambula ku ssaawa 9 n'ekitundu ku Kijjulo Mawuuno mw'onoobeera Namukisa agenda okubugiriza abajjajja abataka b'obusolya wamu n'omugenyi waffe omukulu omulangira Mbuga Kasimu Nakibinge jjajja w'obusiraamu kale tukuyita totya kuwaayo kyonna ky'olina ku lw'obulungi bw'ekatala lino ery'okukuuma n'okwagazisa emijiji gy'omu maaso obuwangwa bwaffe emyaka 500 gikulukuse ng'amazzi naye ebyafaayo bya Kibuuka bikyali wakati mu ffe Kibuuka kwe kusalawo okuwoma omutwe mu kutumbula ekitiibwa kya Kibuuka nga kizimba museum ku butaka Embaale Mawokota kale twegatteko ku Hotel Africana nga 18 Kasambula July tuyita abantu mwenna ab'ekika ky'endiga oyagaliza ekika ky'endiga tubayita ku kijjulo kwolwo nga tujjukira omusana Mige yalina amaanyi ag'enjawulo yabunyanga abalabe emiwabo ng'asinzira mu bwengula oyo nno yali Kibuuka omumbaale biwagiddwa St Mary's Kisubi St Paul Secondary School Nsangi CBS FM ne BBS Telefina. Alo sebo ono ye musawo w'enkoko yesebo ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze nedda mulunzi toba na kutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62 bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. abantu bayeeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM. Etano alina omuzindalo yembwatekamwa alina mulimu amayuni Democratic Front mbwatekamwa wange taata nakutte constitution ya mwene ekiro nengisoma ndabe kukaliza kiragala ebimyufu omuti wano wansi nimwe kigambo Real Change Act now nebina binasomera n'ebisingo bifananga byena better country happy people better country happy people better country happy people kakati nabange byena ali kakati eno DF eno ndaba mudibino mulabe nga wayini omukadde ng'omutadde mu kipa empya
fena bannabyabufuzi abayingidde mu DF tetuli bapya mu byobufuzi tubaddewo wano era ffe abamu abakkiriza nti bannaffe tuvuganye nabo si babi ne NRM erina ebirungi owaweena n'ebibi ne NUP erina ebirungi owaweena n'ebibi n'ebibiina ebirala birina ebirungi ne Democratic Party ebirungi bingi bye twajjeeyo ne tugamba ffe katukoleyo ate ekyenjawulo nga tugatta ebirungi ebyali mu DP twazze nabyo tuba ne Delegates Conference yaffe Delegates Conference dala ya Uganda gitwakolanga mu DP etwagijoga ati no neno lero okuona muffe ababaka baffe ngeri y'obumyufu bwaffe yeyo gitwakolanga mu Democratic Party dayo ku kyalo ekyalo kikuŋŋaane bwoba oli kansala kyalo ekitula mu constituency yo bagenda ng'okulonda si byakujja mbu kuveetinga muntu omujogere eno abantu basatu balondewo omu ng'osinzidde ku kyokuŋŋamba nti ndi munafu so twagala ffe kulongoosa bye twajja mu DP ebirungi tubirese mu DF bye tujja mu NRM ebirungi tubirese mu DF ebibi tubyegaananga bwe twegaana sitaani mu kubatizibwa tubyegaana n'ebikolwa byabyo byonna tuzimbe ekintu bannayuganda kye baagala nkugambye ebibi ebibadde gye tubadde bye bitujjeyo ate sobola kubiddamu byogedde kwa nonga ntandika yokunyomagana kuyisanganamu ekitiibwa okuvuma ono okuvuma oli ebyo tugenda kubivuma era njagala okubira omulanga buli munna DF yonna gy'oli tuyambe mbuulira gweta naye ababuuza mpisa zo bwe mba mutamba ne Mathias Mpugo muteeketeko omukakamu atayomba namwe mugezeeko okutambula nga ye nozoba kati sikyayomba lwe mbadde muyombi nnyo ne toni nagikyusizza kubanga ndi n'omuteeketeeke ayogera empola mwogeza ddembe nze ate nange ajja kunteekateeka ekyo kyandeese nze ekiziza okundeeta nange neetaga mentorship kubanga omanyi ndi munakajja bangu kati akajja bangu kano kennina akasobola ye Mathias Mpuga amentalinge nange njagala mufaanani nekiraba dda nagamba kati omusajja ono nga bwampise kakati kantandika okutambula naye tandika okwesanga yeruza bwe neewombeese nebigambo njogera birungi njogera nga Mathias Mpuga saagala kuyisanga abantu maaso yala ogenda kuddamu kugula kikafumu nganvuma abantu lwaki nvuddeyo njagala kwebaza bannange bano boleese wano bateeseza bulungi baleese bulungi ensonga nze siina gwe nnumbye okujja kubagamba wali omulema tebafunyirawo ngalo omulema bw'aba mulema bwe n'ofunye engalo nagamba obyegeenya ye saagala ogedde ku mulema awali omugenge nsonyiwa muganda wange bagamba mugenge sero muganda wange bumalizo era kimenyeewo nsansira sijogera yaffe lwakuba omusajja oli akyokozza nawali omugenge tebafunyirawo ngalo nkitereeza baganda bange bateeseza bulungi ku nsonga zino ebya musemateeka oyo nga birungi twabitaddemu ebibi twaganye ne mu NUP mulimu ebirungi twaleese omwo ne mu DP mulimu ebirungi bitadde mu ssemateeka yaffe ebibi twegaana ne sitaani n'ebikolwa bye byonna ssemateeka oyo ensonga ze tuliko twabigobedde ddala ebyo tubyegaana ebisiyaga n'okulinanya obulinanya abikutteko fatwonyerazeokugambye nti ffe twaze ne DF kulongoosa bannaffe bibalemye tuteeze omulamwa guliko ebintu bingi osookedde kusombayo wansi launch of Democratic Front nkimaze abateeketeeke nsaba ne Uganda bayingire DF bwetwagala Uganda ey'emirembe ekyo nkimaze bonna abavudde mu NUP bayitirivu ffe bamukubo abavudde mu DP bayitirivu abavudde mu NRM chairman mulambo wadde disitulikiti y'Egomba yagambye na ngenda wa muteeketeeke Mathias Mpuga nange nfaananeko nga ye abantu bamwegomba okulakola kyabangi tulina era abalala bangi ate bakyajja ekkubo liggule lwalonkinze jagala mukuba byayi mamelinya ichairman wa Gombola yeyeyo kakomanze kakati njagala okugamba bwenti nga maliza kucha okulonkinga DF twasumuluddewo okunoonya abagenda okwesimbawo kadi ya meka hiyo fomba zone kadi za feza bika bingi waliwo kadi ya ordinary ya 12 ne kadi ya ya plastic nungi nnyo waliwo kadi eyaba abanawanga yakasente buli mwezi abaganza njagala kubanga nze mbeza w'ekibiina nze fanda nze sponsor eyo kadi nayo erimu ebiti bisatu oba bina ekiti ekisooka kyekyomuntu agenda okusookerwako ayinza okutuwayo 15,000 buli mwezi ekiddako atuweyo 2,000 buli mwezi ekiddako atuweyo 5,000 ffe ba platinum miliyoni n'okugenda waggulu nze nsobola okuteeka ngayo akakadde kange buli mwezi kubanga oteeka sente wolaba
era kadi kugiroko era nze kwenja okugira nze ndi wa platinum naawe kugira ku DF era nja kugira kadi ya DF akabonero omuti era wagizizaayo omuti kati twazizizaayo eyo emutwala mu parliament ya mmeka sanaba kujogera entwala mu parliament ya sente mmeka okujjayo ebbaluwa eyo yabwereere okujjayo expression of interest jangu katukuwa empapula ogenda ojjuze naye oba omaze okufuuka memba olwadde gati nze ndi memba atandikirwako nsasudde 2,000 zange era oba okulifayinga bulina membership nawe bwena ya 2,000 nawe bwena ya 5,000 nawe bwena ya akakadde mwezi towa kyekimu mu kibiina so owe 2,000 akkirizibwa okwesimbawo kuwa MP no miliyoni akkirizibwa okwesimbawo tewali kakiiko kaveetinga tujja kubona kakiiko fere tujjako bantu sente ezo njagala kudda ku nsonga baganda bange nsanze bateesa n'empindi byanoonyerisi bimanyi okusiba abasirikale bano nakyo nkirabye naye nze njagala kyogerako bwe bannange bakyogeddeko bulungi so tebadde yakusiba abasirikale feke intelligence eno feke intelligence tesoose kakati kujja njagala kwebaza bubaza omukulu agadde ogimaneginga obulungi n'agijjayo naye CDF tumwebaza nti waba avuddeyo naye baddewo nze mbadde entebe nalabako omusajja ajjano n'asaba ne sente mu palamenti mbwaze kulwanyisa abasajja abatta abakazi n'abafumita ebiti mu nkumba nendabako n'erikopitaawo kayibula agirimu bw'amulisa nembuze n'erikopita ekola ki bw'amulisa abatujju abadde batta abakazi nga babafumita ebiti ajje mu palamenti asabe sente era ajje mu palamenti n'asaba supplementary nemwongeza sente ng'agenze ku mutuufu yakuli yeetinze ekintu abaana abali abamu bakifiiriddemu naye ng'ayagala kikozesa asobola okujja mu palamenti okusabaza supplementary obukakafu obulina mu Uganda bwe bubaddemu n'abavubuka abamu abakolewa namawulire bwe babakwatamu ne bajja ne kumugamba nti nze Kayihura yankozesaako fo baba bakwata ku bijambya famu abali batta abakazi mwabiwulira ne mulanga naye ku mitimbagano ne ngamba omusajja n'akola kino n'awaawo akira omuntu afe asobole okuzuka bana Uganda naye ng'ekigenda kyagenda mu palamenti musaba nsako fake intelligence whatever so nze nsula teba omukama tumusaba omukulu CDF nga bwakitandise ayongere kunyweza bumiriza basirikale badde bubi nga bwakitandise tumuwagire tabe gye kinaggweka naye nga kyo kirungi ekirala kyendabyeko wano ekyabalaalo omukulu akyogedde bulungi n'abagamba abalaalo mulimu pulezidenti bw'agamba nti aleese etteeka nze ndaba nga byabufuzi kubanga kibadde kifuuse ensonga engulu nga bakirimu kitaputa oba kimanyi nti abalaalo ggwanga bazze otubbako ettaka lyaffe kati yaba yite na bagangena wete teko balejuletinga no bakontrolinga asolo bayisaamu yafuna akalulu nenge ekyamazima waliwo ebintu ebitatambula bulungi tulina okuterezanga eggwanga land tenureship mu northern tulina okugisalira amagezi bwaba nga liwo obuzibu bwannaffe abo ng'ettaka balabanga eryabwe tubayambye tutya okutambulira wamu omukulu akyogedde bulungi agamba nti kakati banga ettaka lyaffe tuli abantu omutwalo gumu okolaga mutya ne kakembo ate naalikuguza omu awo tulina okutereeza ettaka lya komino lya kika kyaffe ab'enjovu tuli wano abantu 50,000 oba mutwalo gumu gonojogyeyo kakembo ombw atekama mukwano gwo kubanga wamuwaddemu annyoko n'afuka mukoddomiwo n'asayininga nawe ettaka ly'ekika kyonna abantu 50,000 mugenda kiddamu muti so eyo tulina okutereeza mu tteeka ekyokubiri bannaffe nakiraba naliyo abasajja balina ettaka ddene nnyo erikukwasa naawe ensaalwa kati bana kye balikolerako tutandike okuyamba abantu bano nti ettaka lye mulina batuuse mindset kubanga nakyo kiyinza oba kyabulabe okuba nti ettaka lyaffe ffenna buli omu atyo ddikulaakulanya abasajja abo bali wano bajjajjaffe ne bakitaffe beewaayo okuwagira gavumenti eno mu lutalo bakitaffe bangi battibwa naweesanga nga luweero buleeta luweero nakaseke nakasongola waasigala empty era mu mbeera eyo njogedde ku lutalo lukompeyaringe n'olutalo olwali eggulu era abasajja bangi ne bakozesa omukisa ogwo ne babba ettaka lyabakitaffe ne bajja ne bewaŋŋamisaako okwava n'okuyisa etteeka n'etteeka nti kasomalako emyaka 12 teryakugyeko naye nga kyala kigendlutalo lwabwe lwatugobayo so ne bali gisaba ettaka lye weegomba kwabeerabako abantu olutalo nekoni gwe bakulyetinga okukakana ng'ettaka lisigadde lyereere naye tebeera nkawunti endina bannannyini baaliwo neyanziza information eyo eyinza ogira bamu obutuufu kati kyeryalagole ngaffe abali mu gavumenti tuveyo n'etteeka tulina amateeka mangi twagala okulongoosamu ne buganda ebadde eriikaaba kyawogedde kituufu zewaffe gyezaliwo enakaseke era abantu balidduka ku mataka olw'entalo abamu bajja mu kibuga ne kibawoomera naddala abakyala
batukwagala okudda mu kyalo nga abakyala tebagala kudda nga bagamba bakitafa bakati mugwiddeyo wekazi sidda mu kyalo kati amataka ne gasigala eyo tayo abantu batako gefunzaako nebajja bakola etteeka lyeŋŋamba teryali lyabwenkanya zakakibo nga nina ettaka lyange kyebaja kyange wata kyapa kyange gurusire kuno jawe bakako emyaka 4 nemba nga sina buyiza okugamba ntuva ku ttaka lyange etteeka eyo si lyabwenkanya subira kyekimu ekirina engulu so nze ŋŋamba nti pulezidenti abaleeta etteeka tujja ffe ng'abaka ba palamenti ebyo byonna tujja biteekamu nga tudisikasinga etteeka tubinyigemu omuntu ajja atya ku ttaka lyange ettaka erya komino oba erya mailoland baleeta etteeka nga bwatusuubiza ffe ng'abaka ba palamenti tuli redi tujja kufaafagana nalyo tujja ditereeza olw'obulungi bw'eggwanga Uganda ne bannaffe abo abali mu north so ekisembayo kibadde ky'abasomesa abasomesa bakyogeddeko abasomesa ffe tasooka okukiwakanya abaka ba palamenti nze twakakiiko ka education and sports mu parliament era twakayana nnyo kubanga ekintu kye tukyatakoona mu komiti yaffe twagamba president nze mu kamwa kange ngamba minister of education ate nga ye maama waffe first lady namugamba mukimulabanga ekitagasa nze nkirabanga talent mukama katonda yatonda nga za njawulo mu nsi muno nga tibuzo amaanyi era talent eyo tolina gy'onyoma bw'okola artist tongasa bw'okola sciences gwosinga otugasa baagala okuwala ba scientist nabo tebalinavayo okukola kintu ali kulaga omukono gugangomatu olukusense, rubella, polio, diphtheria, akalakiiro, pneumonia, meningitis, ekiddukano, mulalama, hepatitis B n'akafuba. Ekiriisa kya vitamini A kya mugaso nnyo mu mubiri gw'abaana kubanga kyongera amaanyi n'okulwanyisa endwadde zinnamutta gamba nga olukusense, ekiddukano, omusujja gw'ensiri n'okukuuma amaaso gaabwe nga malamu. Jjukira nti abawala ab'emyaka 10 baakugemebwa n'eddoozi eya HPV eyo nno nga yeeziyiza okulwala obulwadde bwa kansa obuumwa gwa nnabaana. Kino kikulu nnyo. Jjukira abawala abataafuna ddoozi ya HPV ey'okubiri baakuzifuna mu nnaku zino ezituumiddwa Integrated Child Health Days oba ennaku z'abaana ez'ebyobulamu. Eddagala lino erikozesebwa mu kugema teririna buzibu, likola ate nga lya bwereere. Mujjumbire Integrated Child Health Days oba ennaku z'abaana ez'ebyobulamu. Omwana omulamu, amaka amasanyufu. Obubaka buno bukutuusiddwa ku Minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu UNICEF, World Health Organization, PATH, USAID ne banywanyi baabwe. Oyagala okumanya olulimi Oluganda, ennono, obulombolombo, empisa, obwakabaka, obuwangwa bwonna ebirala. Wuliriza programu ensulo buli Lwakuna n'Olwokutaano wano ku Kyabasa Famma radio y'obujjajja ku ssaawa 4 ez'ekiro. Era muno mwe muva ebibuuzo ebisooyebwa mu programu entanda ya Buganda. Era nga n'ey'omwaka guno enaatera okusonsootolwa. Era gw'ayagala okugyetabamu teekamu okusaba kwo ng'oyita mu mwami w'essaza gy'osibuka ne siringisa emitwalo 2 zokka ez'okwewandiisa. Oba jangu buterevu wano ku Kyabasa Famma Emmengo ku Masengere oba ku ofiisi za CBS Masaka oba ku Zemitiana. N'olwekyo wuliriza programu ensulo goberera omanye ebyokuddamu mu programu entanda ya Buganda etegekebwa CBS FM. 88 katonyeze 8 CBS FM
tugende kuteeka kesimu tugende abasomesa bonna ebongeza omusaala terondo bayonjo ata nali bonna batubeererawo nga basomesa abaana hello abogwera abasomesa sebo Sarongo Setumba sebo muri mutieno bukuluma yendi munange bugaja kusabire terimo duwa ndekala kubuuza onalebo mulima mayoni imwe bamemba ba parliament atoli mu kakiiko ak'ebyokwerinda embeera eyo yonna bw'ebeewo ebaddewo kirowoozo kiki walolese mu parliament ku byokwerinda olw'ensonga oli kakiiko ka byakwerinda ate n'ekyokubiri CDF kakati avuddeyo ndowooza omulaba bwavuddeyo n'amaanyi omulaba nze nakugamba ddamu onalebo mulima mayoni gavumenti eno ekulembera President Museveni ekyasobola eggwanga lino okumala ebbanga kubanga kati gwe obadde kakiiko ako tonyega mu bya security okiwulira tulina okwebaza omuduumizi w'amagye nti ffe bannayuganda emitima gibadde gitwewanise naye kati twakkakkanye kyobalaba twagala bafuge emyaka nga 5 tweyanziza hello Sowulira nkulamusizza nnyo. Ani ono munnange? Nze President wa Media Callers Association. Endaba y'ebintu. Akatore Buhani ku Namugongo stage. Abaka mbalamusizza nnyo n'embeebaza. Naye mukulu Medi ekiri mu ggwanga Uganda buli omu waali akaaba. Tubasomesa bukka. Naffe no mu busuubuzi naffe tukaaba okufa. Era buli omu Medi buli wakuya omutwe abaka ba palamenti bakaaba ate naffe nga tuli eno tugamba abaka ba palamenti batukaabya olwaleero omukulu Medi ekiri mu ggwanga nze ekinnuma kwe kuba nti nno abasomesa ba sciences sente zaabwe baazifuna ekigaana okufunyisa sente z'aba arts ziri zaavaawa zino we zitasobola kuva lwakuba ate mukulu Medi naffe ebanyonyonta tuwulira tukooye asajja batunyonyonse nnyo sekatwere Bwana Medi sebo senso nnyo okuwulizaako nange senso okuwuliza sebo nze awa information baminisita ba President Museveni amawulire gavudde ku radio n'oku TV nempitibwa baaba ekitiibwa ky'eggwani wangi sebo ekitiibwa ky'eggwani gawane ku nsonga ku mbeera y'akadde mulima mayuuni nina ekintu kyengenda okutangaaza muve mu kuwabya eggwanga lineeno ne ligenda okufuna obulabe bomu zino yemugamba mune bomu zinene mukazirese wa bululu si kituufu maybe n'abatuuliza fena waneddindo gisomugerwa erina ekitongole kya jadi era okulamaga galubati tunasobola okutuuka kati mu kutuuka neero abatize bomu ezo kati muomulowooza mulima mayuuni embeera erowooza weto okubuzaabuza bannayuganda oba bwetaaga kukwatibwa wekavaawo mulima mayuuni n'okukwatibwa okubuzabuza abantu sebo tweyanze n'ebitiibwa byo ebyokukwata abantu hello sebuliba wanje nkulamusizaako nnyo taata nange nsanyusa okuwuliza sebo ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Kigale Ntwanufu omukulembeze wange olamisa entamu ekisooka kyabena tukize tugaane embeera nga bwetambula mu Kampala oba mu ggwanga lyonna ndi mu kibuga ekigenda okukulemberamu Amazahara alyolika Kampala district n'ekisooka kya byonna ebyokwerinda mukulu jeno namuwulidde akulira amagye CDF era nabadde mbuulirawo na kaliisoliiso jjo nga baga nti alagidde abeenyigira mu lw'okutega bbomu ebyekifere bakwatibwe ekyo nga Uganda kiba kigiyambye obutagiteeka ku bwerinde n'abantu okulowooza nti ebyobufuzi oba nga tukwatula tulowooza nti baagala kutajetinga byabufuzi batulemesa enkuŋŋaana kibanga ekyo kyabadde kyabwe omusajjudde munda weebale nnyo kati ebyobufuzi bitambula. Kyokubiri ensonga y'abalaalo bazze batwala buli kifo kyonna buli wamu nga bazze bagendawo Bwana Medi Nsereka ekyo kimanyi bulungi nnyo
wonna bazze batwala nga bawamba buwambi nze ndowooza General Kaguta Museveni ogamba nti abalaalo bave ku ttaka ly'omambuka bazanyirako bya bufuzi lwaki bano abazze batwala wano eri mu Buganda bo tabagamba baveewo bagende oba badde gye bava ko ttaka laffe bwana Medi batuvuddeko ettaka no mu Buganda wano omu Buganda bwe batwala eryaffe ne babitwala buli wamu bwana Medi ffe tetulumwa mwoyo gwa ggwanga seri mulimu mayo nabadde neewaza okubayozaayoza okubayozaayoza ekibiina naye ayina ngeri gyalumba obudde bungi n'alumbira namuko ekintu ekimu kyenjagala ndiyasobola okwogera waneeno teri kaadi etundibwa teri kaadi etundibwa ekyo kimu ekyokubiri buli kibiina buli wowanga nnyo ku kyalo osobola okumanya osobola okutambulamu buli wobeera omutaka so mubeereyo okukola delegation conference naye okukyuzingamu bacandidates abamanyi bannakyemanyi bwe bakola newo basobola okutuukayo we as NUP tumanyi kyetukola kyekituufu mu kuselektinga abantu fakadira akasembayo wange ono Ssettumba ono omulwadde ayinza n'okuba tamanyi lwaki alemedde okufuna obujjanjabi kati ate agamba nti bafuge natasobola nakufuna obujjanjabi mu ddwaliro lyeyarajana tomufuge emyaka 5 kakati sewo Ssettumba genda ku kodi ya parliament kubanga tamanyi kizibu ki nenaga mukimugamba akuganya okufuna obujjanjabi n'obeereeyo ng'okaaba buli kaseera ate ogamba nti afuge emyaka 5 tomanyi ky'oyagala naye kisimbirayo ddala ku nsonga eyo basawo ne manya munaka kubyekwerinda parliament ekirikod bakikoka defense and internal affairs ensonga zino naye buli omu kamutunuza ensonga emu ngamaliriza Kaweesi bamutta emyaka giyiseewo up to now no conviction kirumira bamutta emyaka 5 giyiseewo up to now no conviction nyamuntu yena yali asingisibwa musango bino byonna bibatunuza mbuli omwali lwaki webityo byali kikundu bashekikirya kanyosaawo eno owakagezi wakakwata yali kumpi nnyo ne kayihura otwogera ku nsonga zino mutandika kati okugaziya ku bwongo mulabe ebisinga obiva nti obutembu busobola okubeerawo naye nga buli munda mwennyini mu bitongole by'okwerinda Sebo Ssettumba Mukama Katonda akujjanjabe kubanga n'eddwaliro bwewagira bafuge emyaka 5 balemeddwa okuteekayo ebyetaagisa mu malwaliro ofuna obujjanjabi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wange njakuyozayoza nga tumaliriza era jjayo kaadi chairman era kampeyini ez'emirembe zigenda kutandika twagalize omuntu yenna ayagala okunoonye mu mirembe kama tukubu Medize njagala kukubiriza abantu bonna bekikwatako ensonga eno ey'abasomesa eve mu ddiiro oba kitegeeza kugenda nga tusalaasala bajeti tunoonya akasente babawe babeere ku leveemu kubanga toyina ngeri n'emu gy'osobola kusigala ng'otambula mu mbeera efaanana bweti abantu ne bafuna obuvumu obusomesa abaana baffe ne bavaamu bulungi bwana Medi nange njagala kukoola bukowoozi omuteeketeeka ajja kujja ffe nga mujja kukkiriza kibona abanakkiriza Democratic Alliance naye tujja agenda kujja mu kalulu naye kirojalo kyuma ajja kwesiba okuba abantu bagenda kusalawo batya yabagala okwegatta ne pulezidenti banagamba tweronde mu kufa asinga nezikiriza nkoole bannange bonna abakkiriza nga bwezikiriza abatendekebwa abatendekebwanga bwe natendekebwa twaduka mu Democratic Party tugamba mawo atuze DP gamba tulija bisobola kubanga agituttewo omusajja maliriza nkalo nyambambe ne tugenda gye twagenda okulanga twamuka mu flying pan tuba mu kyo twagenda batabani ba Museveni balagirayo tugamba katudde mu DF gye twagenda twasanga batabani Museveni tuva mu DP wa mawo bangezo ba Museveni amuguze kofe kakuve mu DP tujja kolagana na mawo mulekere ekibi gye twagenda batabani ba Museveni bate balabirirayo gye tuli twamuka mu flying pan ne mucho atukomyewo mu DF baradi tume namba kowola gye muli mujje mu DF China mu munana katonyeze munana